Kansubire nti nno mwasibye bulungi abalungi abaagalwa gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza. Mujje baleko gyonna gye mutuusako engalo. Mbasasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo, mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Bw'akuzza amazaalibwa go olunaku olwaleero, nkwagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so ng'ate gwe afiiriddwako omuntu wo. Mukwano gwange nsaba omwoyo gw'omugenzi Katonda gumuze mirembe, agulamuze ekisa, agumye emitima abako ab'Enganda Sakati n'ab'emikwano. Omumbejja Aisha Nasolo ge gange, wano ofunawo amawulire agagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda n'emirirwano Sakati n'aga mawulire okuva mu bankuba kyeyo. Kye mbankusaba kiri kimu, subscribinga, teekako akadde, likinga vidiyo eno tojja kubeera ng'ate wejjusa. Naye nga sinnagenda mu maaso kansooke ate congratulating Bannakenya okubeera ng'ate munnange bafunye omukulembeze omupya era nga y'ono omukulembeze waabwe owookutaano oba pulezidenti waabwe owookutaano w'eggwanga ate erya Kenya era nga si mulala ye Samoei William Ruto. Ffenna oyo tumumanyi bulungi, bamaze ebbanga nga beetwala kaguddeyo ne munne Raila Odinga we babadde basinga okubeera ng'ate battunka. Wabula ku nkomekerero ya byonna wetwogerera Samoei William Ruto ate munnange yasobodde okubeera ng'ate awangula era wetwogerera ye pulezidenti omujja munnange ate ow'eggwanga erya Kenya era nga gwaddidde mu bigere yono abaddeko ate Kenyatta. So munnange byebyo ate bigenda mu maaso eruuyi eyo. Congratulations Kenyans once again. So nga ate ebyo tubitadde ku bbali muganda waffe, mukwano gwaffe, mwannyinaffe Bambi Caroline bw'atyo yafiira mu ggwanga erya Saudi Arabia era ng'omubiri gwe gwakomezeddwawo mu nnaku ntono emabega. Wetwogerera olunaku olwaleero Bambi bagenze ate ne basobola okubeera nga bamuziika. Twongera okusaba omwoyo gwe Katonda gumuze mirembe, agulamuze ekisa, agumye emitima abako ab'Enganda Sakati n'ab'emikwano n'abo banne ate be baamukomyawo nabo Sakati n'abo bonna munnanga bafiira eyo bo ne batasobola na kubeera ng'ate bamanyikibwa amayitire gaabwe. Be basinga nno obungi abo omwana afa naye nga ne watabayo n'amanya nti omwana yafudde naye nga ye yafiira eyo ne bamukola kyonna kye bamukoze oba bamusuddewo oba bamukoze biki ne watabaawo n'amanya ate munaye n'abantu be ne batasobola kuvaayo mu mawulire. So oyo aba afudde abantu ne bategeera nti yafudde n'ogwo nagwo guba mukisa. Otherwise bangi nnyo Bambi bannaffe nze I believe bafa naye ate munnange ne tutamanya na kumanya nti waliwo omuntu eyafudde nga n'abantu be Bambi balinda ne bakola ki ne babivaako. So munnange bahasolazi yonna yonna gye tuli tugende maaso n'okubeera ng'ate tetukoowa kubeera nga twesabira. So nga ate ebyo mbitadde ku bbali ngenda kuba nkulekerako akatambi ka mwana mulenzi ono munnange ng'akunnyonnyola ate ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Dubai. Jjukira eggwanga erya Dubai abantu balyettanidde nnyo ate Bannayuganda bagyetanidde luno, wabula gye bakomye gyettanira ennyo ate munnange n'emirimu gye gikomye okubeera nga munnange gikendeera. Eyo n'omunaye gye tusanga abaana ab'obuwala abatuuka eyo nga babasuubiza emirimu emirala ne gibula munnange ate ne bakola ki ne batandika kubeera ng'ate beetunda. So emirimu Dubai gyo gikenderedde ddala yadde era nga bangi nnyo era bo bakyagamba nti bo baagala kugenda ate mu ggwanga erya Dubai kyokka nga ate n'abaliyo Bambi balaajana. Naye nga wekyogerera Bambi oluvannyuma lw'ebbanga nga Bannayuganda bakaaba baddaaga bangi nnyo bali eyo basula ku nguudo tebalina kye balya tebalina wa kusula kwegamba ng'embeera gye bayitamu Bambi mbi nnyo mbi ddala. Omulanga gwabwe gwayanukuddwa era wetwogerera babawaddeyo ennaku entonotono nga 3 okubeera nga bonna munnange bagenda wali ate ku deportation center mu ggwanga erya Dubai basobole okubeera nga ate babatikka babazze ku butaka. So munnange gwe wenna ayinayo munno nga gana amawulire tannagamanya butereevu mutegeeza asobole okubeera nga ate nange agenda addizibwa ku butaka ayiye bupya asobole okugenda okubeera nga ate akola ki anoonya akasente. Otherwise yo Dubai mikwano gyange mwenna abajagala va wano ng'omanyi nti nno already omulimu gye guli ogenda tuuka osobola okubeera ng'otandika okukola, wabula tova wano ng'ogamba nti ogenda kunoonya. Ekisinza oleetera abaana obuzibu mu ggwanga erya Dubai, omwana agenda n'abeera e Uganda n'awulira banne bo bagenda ne banoonya emirimu n'atamanya biki bye bayitamu na biki ebituufu bye bakola. Obuzibu obuliwo bannaffe batulimba nnyo. Naawe n'ova wano n'okola byonna by'okoze n'omala n'ofuna visit visa n'ogamba nange munaye kangende nga gundi we yakola nange nja kunoonya omulimu nja kufuna ne weerabira nti munaye buli omu alina omukisa gwe. So munnange nze siwagira muntu ava mu nsi ye n'agenda mu nsi endala nga takoze nteekateeka
enteekateeka zitya kwegamba njagala nnyo omuntu n'ova mu nsi yo n'ogenda mu nsi endala ng'omanyi yes bakusindikidde employment visa wabula si kuva wano ng'ogendedde ku visit visa n'ogenda ku visit visa n'odda mu kunoonya bannaye ebintu by'okunoonya emirimu si byangu nga we tubisuubira ate buli omu ku nsi kuno alina omukisa gwe oli agendagenda mwezi gwe mwafuna omulimu gw'omaleko emyezi gye 3 nga tofunye mulimu oddizibwe Uganda oba obeerera eddala neeyo osiraane nga tosobola nakudda Uganda nga nezikuzza tozirina. So munange ngenda kuba nkulekerako akatambi kano kwongera okubeera nga ate kannyonnyola ebisingawo byesobodde kubeera nga ate nkola ki njogera naye nga buli asobola okukozesa chance eno munange gikozese odde Uganda ebintu weebiti ensi bwetyo ate munange oyiye bupya osobole okubeera nga otambula oddemu ate weenoonyeze ku ssente otereza obulamu otherwise ngenda kuba mbasibula essaawa eno yennyini musule bulungi mweraba kusaba subscribing oba tonnaba teekako akadde like nga video eno nenge kisinga obukulu toseetuka kankulekereko akatambi kano ebiwobe n'amaziga bibuutikidde feesi y'Abanauganda abalina eŋŋanda n'emikwano egibadde gisula ku union nga gyetegeka ne keesi ndowooza olaba beetaba ne brief case okulabika nga boolekera ku deportation center bagende ewaka bawone embeera y'okubeera nga babadde basula bweru tebalina kyakulya tebalina kyakunywa baagenti babafera era kati free transport weeri tambula n'oddayo e Kampala okuwona embeera eyo ffenna Banauganda ababadde wano tubagumya ng'era tubazzaamu amaanyi mwenna wenjogerera nga batuuse e Kampala kati batuuse ng'era owulira ka vidiyo kano nkuzzaamu amaanyi ne nkugamba nti okyasobola okuapplyinga online maaso eyo ne bajjawo bbaani n'odda era nga mbeera nkugamba nti embeera eyo si yeyenkomeredde ekyo si kye kizibu ekisingayo okuba ekibi mu nsi okyasobola obutagaggawalira Dubai n'ogaggawalira e Kampala kale ffenna tukyabasabira ffe mutulese ku ddunguka tutobe naye nga tubaagala nnyo tubaagalira ddala omukama abakulu abaana ababadde basula ku union ababadde bali nga tebalina wakudda tebalina wakulaga bava mu biyumba balekayo pasipoti tebalina mirimu ba agenti bababa this is a golden opportunity after ka video kembalaza akagoinga viral government ya UAE yasazeewo neteekawo ennyonyi za bwereere okuva nga 12 nenga 13 wiki olwaleero kitegeeza olwaleero lwe lunaku olusemba nti buli muntu yenna ali mu overstay obanga tolina pasipoti oli stuck tolina ngeri gy'oyinza kuddamuka obadde osula mu parks za Dubai omukisa weeguli etaddewo ennyonyi za bwereere mwenna mu exitinge mudde mu nsi zeewammwe so kiri okunkozesa video eno mangu nti abantu abamu temwagala kusoma. I've made a post about this but many Ugandans temwagala nnyo bintu bya kusoma era mujagamba temwabirabye ensonga lwaki ndikola video eno okubategeeza nti oyina lwaleero lokaloka okugenda ku deportation center ku terminal 2 ennyonyi yabwerere ekuzaayo ewaka buli kimu kyabwerere kyewetaaga is kwata luggage yo n'otambula n'ogenda ku deportation center ogenda kufuluma nga tebakuggyeko wadde ka fine nga toyina kintu kyonna kyosasudde wabula ng'ate oli kudda wammwe guno nno mukisa tegusangika because eno si amnesty wabula bakitaddewo okugezaako okukiriyalinga embeera ebadde egenda mu maaso ey'abaana abatalina wakusula tebalina kyakulya nti badduka mu biyumba abadde bali ku union stories mbadde muziraba ng'abantu bazikola nnyo naye nga olwaleero UAE government bwetyo bwesazeewo okugezaako okusolvinga ensonga eno so bw'oba nga oli mu kkowa eryo ng'obadde toyina kiddako oli mu overstay nga kyakukwatira wano this is the opportunity you can use to go back to Uganda noddamu n'oresetting nga n'okomawo wano e Dubai ng'olina ebiwandiiko n'okola video eno eyinza okubeera nga audio si ye mulungi ennyo agenda okubeeraawo just bear with it and listen to the information osobole okuyambibwa so omukisa weeguli omusajja yataddewo ennyonyi za bwereere ezikuzza ewammwe okugezaako okukiriyalinga pakisi ze olw'abaana abangi ababadde basulako kino kitegeeza nti bw'osalawo n'olemera mu nsi eno starting from tomorrow since abawadde ennyonyi za bwereere okubazzaayo ewaka bw'onoolemera mwene ensi we banaakukwata ng'osula mu paaka yonna gugenda kubeera musango kubanga ye akoze kyalina okukola n'abasasulira ennyonyi okugezaako okubajja mu nsi ye muddeyo ewammwe even when you have no documents
So tubasaba bannange abaana musooke mu kubanga ye akoze kyalina okukola n'abasasulira ennyonyi okugezako kubajja mu nsi ye muddeyo ewammwe even when you have no documents. So tubasaba bannange abaana musooke mudde Kampala mu resettinge mukomewo obuto wano. Ekyokubiri, bw'obeera ova e Kampala ng'ojja mu kiyumba gwe ofokasinga ku kintu kimu nti nno ŋŋenda kufuna omulimu, ŋŋenda Bulaaya. Naye mwetegereze nnyo ekiyumba ky'omuwalabu wano si kyangu. Bw'osalawo okuva e Kampala nti ozze kugenda kukola mu kiyumba kya muwalabu jangu ng'omazeeko, because si byangu. Abamu balungi, abamu babi. So bw'ojja at least making sure nti okola ki omalako contract y'omuwalabu omuviire mu mirembe, kubanga bw'onoddukayo n'olekayo passport yo naffe abali ebweru tetulina ngeri gye tuyinza kuyamba. Ku page yaffe eno temwinaawe mulabyeko story yonna eya union simply because tetwagala kujja tukuteekemu kamera tukuwe hope nti tugenda kuyamba, but when we are just talking about the matter, because ekyamazima omuntu nga tolina passport tolina bikwogerako wagirekayo mu kiyumba, sirina ngeri gyengenda kupesinga mukamaawo nti nonkugirayo passport eyo. Era kino nkubiriza abaana abali mu biyumba bayinza okuba bakubonyabonya nga bakuyisa bubi, naye todduka mu kiyumba nga tolina passport. Ekyokubiri, buli wodduka mu kiyumba n'okivaamu n'ogenda, mukamaawo aba yakukolera visa agenda kuteekako kye bayita abscond. Even when you run okuva mu nnyumba eyo ng'oliko abscond oba tolinawo osobola kukola paka nga ate mukamaawo oyo mwennyini akoze eki akugyeko abscond eyo. So okuddukayo mu kiyumba is not the solution, kubanga ne bw'onovaayo n'odduka n'ojja eno wabweru ne bakuteekako abscond oba tolinawo osobola kukola. So kye tubakubiriza bannange, muve Kampala nga mwetegese bulungi nnyo. Kampala wookya, naye ate okujja n'ogwa mu kiyumba ky'omuwalabu wano nga tosazeewo kyekisinga okwokya. Baganda baffe bamaze emyezi egisoba mu 6 nga basula mu bbugumu wabweru, nga poliisi ebalaba naye nga tebafaako. Not until this video went viral ne balyoka bateekawo solution eyo. Ate no solution keze tolowooza nti no bagenda kugitwala lightly. No, they are going to follow up. After yesterday and today nga babawadde ennyonyi zaabwerere gwe banaddamu kwata bagenda kusiba busibe, because they want to clear all their packs and to clear all their name. So bw'oba ng'obadde oli mu mbeera ya union tewaba kuwa false hope oba agent nti agenda kufunira omulimu nga toyina passport oba nga toyina biwandiiko oba ng'oliko absconding ya boss okuleka nga bagenda kutwala mu byakwetunda. Ako njagala nako mukawulirize. Baganda bange tusooke tudde waka tu resettinge. Bwe tumala okuresettinga bulungi nnyo, then osobola okudda wano e Dubai n'okola bulungi nnyo ng'olina ebikwogerako. Osobola okuva e Uganda ng'otaddemu visa ne tiketi n'ojja e Dubai n'onoonya omulimu era omulimu n'ogufuna. Ekyo nkibagamba nnyo. Osobola okuva e Uganda n'ojja n'onoonya omulimu n'ogufuna. Bw'oba osazeewo nga agent akutwala mu kiyumba, in most cases ekiyumba ekyo mukamaawo asasula sente nnyingi nnyo okugula okugenda mu kiyumba, so tasobola kufiirwa sente ezo. Kyobula abasinga bakwata obutabo bwammwe n'ogenda ewa agent yakuleeta n'akugamba sikuwa katabo, simply because yaba alina okusasula omuwalabu sente ze yamuwa. Babagula essente nnyingi ezitakka wansi wa miliyoni 10. Ekyo mwe temukimanyi. Gwali e Uganda kino kibe kyakuyiga. Topapa kujja Bulaaya mbu bakutwala mu kiyumba kya muwalabu bagenda kuwa akakadde kamu. Ekisooka akakadde akamu okawulira kangi e Kampala naye bw'otuuka wano ezo si ssente. Ofuluma wano ne wali nga teziriiwo. So omukisa guzze, sigenda kwogera bingi nnyo, video ndi kugikola speed because I'm on duty. But if you're wherever in Dubai ng'owulira obadde overstay, this is the golden opportunity. Just kwatamu ebyangu waawo ogende ku terminal 2 ku deportation center terminal 2 eri olinnye ennyonyi yaabwe egenda kutwala ekuze e Uganda. Bw'otuuka e Uganda resettinga komawo e Dubai tandika okuyiiya obulamu buto ng'oli ku bipapula. Eno si amnesty, wabula bakitaddewo for 2 days kugezaako kukiryalinga bonna abali mu Dubai nga toyina biwandiiko. Jjukira Omunigeria afuuse Omunigeria wano
so buli muntu yena ali iligo ebana kukwata ng'olemye okufuluma ku guno omulundi tebagenda kusonyiwa.